Ebifa ku Dr. Jose Chameleone ekiriwo esayidi eno munange ate mu USA esayidi eno si birungi nno ate munange amawulire agabadde gatambula wali muganda wange era nga kikakasiddwa waliwo akatambi munange akabadde wali katambula oba akatwedize ennyo nga kalaga nti omukulu Dr. Jose Chameleone ate nga munange nga agenda kulongoosebwa munange ate esayidi eno kakati nno biibino ate munange ntuuse nabyo ate nga munange Pallaso ne Coco Masishine bakoze challenge wayi the goat ngenda kubeera nga ntandika ne Chameleone ebifa ate mu USA munange esayidi eno amawulire munange gabadde gatambula era nga agakyatambula kati geego omwana mulenzi ate Dr. Jose Chameleone omwana mulenzi ono tabadde mu condition nnungi era nga abasawo kw'ossa ate ne ambulance bazze munange ate mu maka ng'obudde buli mu kukyakya bwe buti ate embeera weetabukidde mwana mulenzi ne bamuddusa munnange era nga wali nga boolaba akatambi ako basusa ate mu wali treatment ate alyoke atwalibwe mu ddwaliro katusooke tulabe ng'akatambi ebibadde mu katambi era awo nga boolaba awo. Jose Chameleone fans and music lovers, it is not very good news. Simawulire malungi. Omuyimbi w'eggwanga Jose Chameleone bambi afunye painful attack, ambulance nejja mangu n'emukima okutwalibwa mu ddwaliro. Abasawo basuggestinze operation. Bagenda mukolako minor ne major surgeries. Banange tumuteeke mu ssaala. Woli wa tribe ki, woli wa ggwanga ki, musaba mu lulimi lwo tusabire Chameleone banange. We need Chameleone. Tusabe Katonda operation ye netambule bulungi. Surgeries bagenda omukolako zitambule bulungi banange. We need you papa, we need you ng'oli mulamu. Uganda needs you, Africa needs you, the world needs you, your children need you. Bantu bangi bakwetaaga. Katumuteeke mu ssaala banaye tumusabire. Operation muzimanyi, surgery muzimanyi, Katonda atuyambe abeere naye atambule naye. Banaye tumusabire kyensinga okubasaba tusabe ffenna tusabire wamu naye nga simawulire malungi nnyo ne tumuteeke mu ssaala. Naye nga bwekityo munange ate bwe kiri mu kutambula esayidi eyo kakati awo kankuggyeko era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ku Dr. Jose Chameleone. Kati munange awo kankuggyeko ate nkutegezeeko nti nno obutambi bukyagenda mu maaso okutwedinga era nga wabaddeko n'akatambi akalala munange wali Coco Masishine kw'ossa ate ne mwana mulenzi Pallaso babadde bakyerenjinga oluyimba luno the goat wali Pallaso abadde yeekola ebintu wali muganda wange kw'ossa ate ne mwana muwala muyite Coco Masishine era nga boolabawo mu katambi. If you give me love, baby, see God, they really don't matter. I wanna show the world how to love somebody's daughter. Kugambye Pallaso ne Coco Masishine baali bulala ennaku zino baali bulala ate okamalako obumazi naye nga munange obutambi bukyagenda mu maaso okutredinga bitya wali ku mukutu ogwa TikTok butredinze nnyo era nga naako katredinze nnyo okukamalako obumazi wali ku mukutu ogwa TikTok. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala making sure nti no subscribinga ne video nayo osobola ogimpya like n'okusharinga nakyo kibeera kikulu nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala.